Oluvannyuma lw'obumenyi bw'amateeka okuyongera ku kyalo Buloba mu munisipali y'Enjeru mu disitulikiti ey'Ebuyikwe, olwaleero poliisi y'Enjeru ng'ekulembeddwa mu DPC Edith Basalirwa ne OC Operations Ego batuuzizza olukiiko ku kyalo okulaba butya bwe bayinza okusalira embeera eno amagezi. Abatuuze basoose okuweebwa omukisa boogere ku bizibu ebiri mu kitundu kyabwe era kumpi akazindaalo babadde bakalanira kakaayanire. Ekiro ekikeesezza olwaleero ewange bayingiridde omupangisa era ne bamutiisatiisa n'ejjambiya ne bamutwalako obusente bwe yabadde nabo ne smartphone. Tebaakomye awo ne banguke bamutwala looza engulu. Sentire malindi awo baatuka n'okumenya edduuka nga bamenya amatafaali ne bayita mu matafaali ne bayingira mu dduuka ne babbamu ebintu. Bano boogedde ku kabinja k'abavubuka abayingira amayumba gaabwe mu kiro ne batandika okubakanda ssente ng'eyeerema abawa kutema bw'aba mukazi ne bamukwata. Bajja ne balepinga abantu ne batwala ssente n'agamba n'okugamba nti weetereze ewiki ejja nkomawo. Si bakadde bokka balepinga n'abawala abaana abato. Mu lukiiko luno abaami bawadde abakyala amagezi okweyolanako mu ngeri yonna esoboka nga bayingiriddwa. Naye abakyala mweweeyo mwe mwekka abagenda okutununula. Omwami wabanga akuyingiridde mu nyumba manya nti okwo kufa mukwata ebitundu bye ebyekyama at least obudde wabula ssente wa division ye Wakisi Michael Bwire agumizza abatuuze nga bwe bagenda okutandika okubasindikira abasirikale buli kiro okulawuna ekyalo. Okuba ne basirikale ba NDC kubanga bakwatagana ku mbeera ya security okutambula ekiro. Kyokka bagamba obubbi buzze bubaamu mu kitundu kyabwe wabula ng'ennaku zino butandise okubaamu n'obunyoomi omulina okukwata abakazi. Ate bamaama namwe njagala mubeeremu tiratisi oba kukuta omuntu akutte tomumanyi status ye weyina ogende ofune eddagala. Olivia Nabifo akwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo Enjeru agamba okumalawo obumenyi bw'amateeka abatuuze balina okolagana ne poliisi. Tukwataganire wamu. Fenga poliisi tetusobola kukola mirimu negitambula negigenda wano okuva wano omuntu we bamukwatidde n'okutuuka paka ku sayidi z'ekkomera singa tetutandise kolagana namwe wano. Ono asabye abatuuze bulijjo okwewala ennyo okugenda mu kifo wabadde obumenyi bw'amateeka kubanga ebiseera ebisinga kikosa okunoonyereza kwabwe. Abakyapasoni b'ebyalo njagala mbakuutira ekintu kimu. Obabeerangawo siini ya mada, siini ya rape, siini ya ki. Chairperson kyukakatako nnyo okulaba nga siini yaffe eyo eri very well protected. Abatuuze bakubiriziddwa obutatambula kiro kubanga okutandika n'olwaleero patro zigenda kulawuna buli kiro.